Sebastian Male ngono mutuuze w'oku kyalo Musaba ekisangwa mu ggombolola y'Emyanze mu disitulikiti y'e Kassanda mu kaseera kano ennaku gy'alina ku mutima eyoza lumonde. Ono ng'omulimu gwe gwali gwa kusobolanga byamaguzi nga bw'abitwala mu butale obw'enjawulo mu kaseera kano byamusobera oluvannyuma lw'ababbi okuzinda amaka ge ne babba emmotoka ye ekika kya Isuzu kwe yali atambuliza emirimu gye. Baagibba 2 omwezi ogw'E11 ng'ennaku z'omwezi 5. Male yaddukira ku poliisi y'e Kassanda era okunoonyereza ne kutandika nga kitutte emyaka 4 okuva mmotoka ye lwe yabbibwa. Marugibba 8 ogw'ekiro ne tugenda ku poliisi ku makya ne tukeera e Kassanda ne twereportinga ne tutandika okunoonya emmotoka. Emmotoka n'esooka n'ebula. Jjo ly'abalamu abayitaayita mu bitundu bya Nateete mu Kampala ne wabawo emmotoka eyamuyitako n'agyefaananyiriza okuba eyiye kwe kusaba ababoodabbooda abaaliwo ne bamuyambako bagigobe. Nenfuna ababoodabbooda ne tugigoba ne tugenda eyo nga kayanja ka Kabaka ne tugikwata. Kyokka ekyamwewuunyisa kwe kukyanga emmotoka ye yaddiziddwa omusajja eyali agivuga naye kwe kusalawo ensonga azongereyo. N'enziruka ne mbavaako abo ne ngenda ku PSU. Bwe nagenda ku PSU aba PSU ne balagira emmotoka ne baddamu ne bagikolaki ne bagikwata ne bagiteeka Koodi Kampala. Koodi Kampala ne baŋŋamba noonye ssente z'amafuta ne bampa n'omusirikale. Emmotoka ne tugivuga ne tugizaawa ne tugizza e Kassanda. Agamba nti ng'emmotoka emaze okuddizibwa ku poliisi e Kassanda yali alowooza nti kiwedde kyokka atambudde kumpi bw'oya kumuggwa ku ntumbwe mmotoka ye nga temuweebwa. Niye okuva lwe nagizza e Kassanda mwezi gwa 7 tebagimpanga na guno guliko okuva lwe naagiraba. Wonna tebandaga mubbi. Ono atuuse n'okukulukusa ezziga olw'okubonaabona kwayitamu. Abapoliisi bennyini balaka be baatwala emmotoka yange kubanga buli wentuuka buli omu tayanukula, buli wentuuse ekibuli buli wamu ntuuseewo baŋŋambye okugenda n'emubende naye yonna ntuuseeyo. Omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Wamala Kawala ategeezezza nti emmotoka eno yatundibwa poliisi y'e Kibaale ku nnyondo nga kati eri mu mannya ga muntu mulala. Fayiro emmotoka eno engeri gye yatundibwamu ey'e Kibaale ne fayiro ey'e Kassanda zonna twazikutte ne tuzitwala ewa Regional DPP atuwe legal advice. Poliisi esabye Male okuba omugumiikiriza nti ssaawa yonna mmotoka ye yakumuddizibwa. Obulumi bwalimu tubutegeera era tubumanyi era nga we tuli wano tukola ekisoboka okulaba nti afuna obwenkanya. Emmotoka yange nagikutte nga baŋŋamba